okwanjwa n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera bya kumoyo toboyo mtima gwange munda kwekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nywa nze sebaka nyabo mukana laba Delta TV mami akoze omulimu munene okulaba nga mwala we tamuswaza gwendi naye mami ka print keko era ka print ke yawa ku mwala we kyonna ekika ki Black Beauty sibye cyane nyawo ndi mukwano sibye cyane nyawo oli awo seka mpola mpola nne ekinkuziddeko okulaba okulengererawa obudirisa kiki kyosinza okulaba banenze byonna bibya bulijjo mbiraba ku balala naye leero mbyerabiddeko lwaki bizewo leero kisa kya Mukama olabo ye first born ennyabo balongo babiri waali emina kato nga bamukisa naye kyazaala balongo gyagenze ajja kuzaala muweereza essaala musabire essaala gyagenda ayi Katonda wange nga oli omulamu kulembera Aneti babirye babeere mulungi n'omwami we bazaale n'abalongo bola banyirira okamanya kayima gategeera nnyo kituufu nti olina akwagala nina oba nakwagala obeera otya onyirira nga bwolabika nga bwe ndabika omukolo gutambudde gutya Ssebu gubadde musufu nnyo katundi kyagasinze okunyumira Ssebu agasinze okunyumira mukyala wange ng'ayimba wabadde ajja wali olabye eki ndabye malayika naye badde okyalaba bulungi ndabika mbadde ndaba bulungi naye omutima nga siina bale kwagala na Ssebu kale ogyeko okulabika obulungi ne kafiga ke biki ebirala bye wamuzuulamu Ssebu waddembe wampisa ate naye anjagala omusajja biki bye yeetaaga mukyala beetaaga mukyala dembe kumulabirira n'abaana mugenda tandika ddi obeera mwenna olwaleero tugamba oddayo naye olayo naye olwaleero mugambe nkutwala olwaleero nkutwala ate naki nalo byonna bye basabye bibawadde ate oleese buli munene waabi okikoze otyokola omukolo bwe gutise omukolo nga guno omunene ewaawe senga kulannama abadde musaale nnyo era mutomedde nnyo wamu ne famire yange Ssebu mubaka kibanjagadde ogamba omwagalwa we yeba naye omuyita linnya owange muyita bebi tandika statement ne bebi ng'otutudde wali muyita bebi mwagala nnyo swite wange kale bambi webaze ku bantu abantu bonna mikwano gyange abazze n'abantu bonna abamperekeddeko mbebaza mwebale nnyo kujja kale nnyo toba ku Delta TV boogedde nnyo kusenga kulannama omukolo gwonna obwedda bwe boogerako awana nonni naye nange kamunoonya toba ku Delta TV nkwagala sengani Kezia kulannama abakwogeddeko nnyo ku mukolo guno lwaki omukolo guno gwange nagwerise Shanita nagambye kandageko ku bantu kulannama yaani nenkolera omwana wa mwannyinaze omukolo nga teguli mu kusonda wadde 10 ekiki nekitaawe namuganya okukwata mu nsawo kuba omwana andaze obwesimbu okuva mu buto nsazeewo muwasiza nga yakaweza emyaka 24 gyokka omwana andaze obwesimbu amazima n'asoma n'atuukiriza byonna byenjagala essanyu lyennina Janita namukoledde buli kimu amaka ge namuzimbidde Lubiri luddawa Mwakurite estate ebwebajja ye neiba wa Sebalamu ono wa Freedom City kati bagenda gamba weewana
kumbe bituufu nnyo agamba nti neewaana ajje mutwale yampa omutwalo. Omukolo gukutambulidde gutya? Omukolo gutambudde bulungi nnyo nze sisanyukangako bulamu nga bwe nsanyuse leero Shanita. Nsanyuse nnyo era Shanita Mukama namusaba nze mwennyini nnondeere mutabani wange omukazi omwesimbu. Gwe yamumulondera? Ke bano ke bampa obutwa omanyi nafunye dokita ye yali ansijanjaba bw'amanya nti nze senga kulannama naneewa nange ne mwewa nanyinyonyola bwazatambuza obulamu bwe nendaba nga babiri yasaanira mutabani wange. Ye yali tamanyi nti akolera ebirungi ebyo ng'agenda funamu butereevu olaba bwafunye obufumbo ate mwana muntu mulamu nnyo ate oba olwamusima nali njagala mwanjulirawo mu wiiki emu naye bannange olabika na bulungi naye nga ddala ennaku njisangawa ne ku ssanyu lye nnina n'abampa obutwa nabasekerera kuba naddawo ndi mbooko babukunuunanuunamu dda bonna nalinnyalinnya ennyonyi ne ngenda mu America Holland ne babunuunamu. Kati bali eyo bagamba oyo ne kampuni y'Abachina yasituka eri wano ejjanjaba nze omuntu oli mazima wamu. naye Shanita weebale nnyo weebalire ddala. Tumira tukuleke mukwano. Bannange kantumire abayimbi bonna abamperekedde aba Uganda kye bankoledde ku mukolo bandaze omukwano. Babeti Mpologoma, Sabu Wanatolo, Queen Florence, Feibe, Kasodde, bannange bayitirivu n'amenya kinaaleka ki beebale nnyo beebalire ddala. Sitasha yazadde akyalina Kawere yandibadde amperekerako abalala bakosefu Abudumulasi agenda ko Londoni abo bonna tubasubiddwa naye era okikoze omanyi wempise yonna embaga ya mugwamwenda Shanita njagala osansawaze. Shanita njagala ojanjawaze. Manyi kyokoze ekyalo abantu bonna obwedde bagamba bannaye guno omukolo tekubangawo era tekugenda kubaawo ku kyalo era simanyi tiguliddayo okubaawo okujjako bongere otuwa bawala baabwe tubanone. Omwami gwe ngenda okubeera nga nyumya naye ye taata w'omugolo. Omwami guno omugolo omukyala bamwagala senga najja ne taata najja nga lwaki taafumbe si byotyanuse bulungi nnyabo naawe gyebale bannyabo kujja ku mukolo gwa mutabani wo kale nnyabo namwe mwebale kujja batera kujja ku mikolo lwaki kunzi wa bagamba gwolekera omwana nange neneesitukira ntuukire ddala ndabe bajja omukyala mwana bajjajja mwana munne. Mukwana alabadde Ultra TV omwami ono obwedda tuli wali mu kidala naye nga buli omu agamba omugaga omunene big size nengamba owaayi omuntu bakwogerako nti oli munene oli big size ne batakulaga ku TV tekiba feya nange muleese sibyotyannosebo gisebo lwaki obwedda bakwogerako ebyo byonna. Nze omu ku the money team ekulemberwa Cameroon Gitawo Medicine Ntongo Kashad Bank era nga ku mulimu gwaffe tugaba bugabi na kwenjoyinga life yansi tonjira munange nawe kankuyire nkuweeyo Shanita ogende weeyagale owakedde kujja ku mukolo ng'ozze kukola era kankoleko gende obeere bulungi. Kale bampita gye proud TV waliwo omukyala gwe baleesenga surprise artist nange ntidde nengamba bannaye baby kyono ng'anyirira ng'alabika bulungi aliko skin ate agenze n'ateekamu oluyimba lwe bannange ekyalo kyonna nekifa nga ye Queen Florence yabayimbira akayimba kibaluma mulenzi yansiima bakwabuzi emmanye kindekeki naye tosangako lwakuba abantu bakyazaagala nina nyingi era n'abakwabuzi nabaze mu remix oh my god kigenda kuba kyakabi nnyo. olabika bulungi okikoze otya mukwano abala okusiima Sharita omuntu obeera ng'oli celebo olina okuba ng'olabika bulungi okimanya ekyo naawe emikolo gyaddi emikolo bajja kundoga naye nga gijja ate olina okubaako kyoba omanya nti emikolo weegiri ate guno omwaka okitegedde bebi bamuyitaani bebi erinnya lekalitandikizako letaki b Aneti oli muyivu ebigambo byandibadde bingi naye tukozesa bitono. Eno bagiyita case. It's a case. Case guba musango naye ffe eri Lukwago. amusango ewaffe eri tusalako busaze ne tugaa nti case
kesimye ka Anet akalonda Gonzaga amanyo gaba wangi olaba asanyuse laba akamuwereza ku mulugwe ogwokubiri musawo yakomedde omukomesi nga ya red ne gold bwatyo nga yeteekateeka okufuna ebirabo birabadde bingi naye nga mu birabo bye babadde ebingi bamuteereddeko ate ye ekikye ekirabo eky'emmotoka ekika kya Ipsam yabamalako miliyoni 18 wabula musawo bakwagala webale kujjanjaba Mwala bwaba yakudduka kuteyeetaka kubeere kumpi oyinza omusempi That's an assurance. Ani bw'okwasa tukyakwongera taata wangi ewabeera taata wabeerawo ne maama nanyini Ismail naye mutuufu nange nfuuse serebu laba maama bwantunulako n'ayongera amanyi atunulidde nze agamba mubogezi gwosinga okunyirira taata agamba kiselekta ku mulundi gwe ogwokusatu yayambadde fitting dress n'atulaga akabiri ke akatono akakuba omwami we Gonzaga ddala abakazi abatono balimu ekyama oyo dumu kiki kakati omugole mwe otyo naye tomuliisa eyatole mukyala ate kyemmanyi wapetaiti ya Gonzaga si yakubira simu ayita nayo ate ogabule esiyande gimulekere sooka ogiteeke wansaawo nindako dijje jakawano waliwo ensonga enkulu kusaba enakuno nenaku z'omwezi ozimanyi ezimbaga ozogere n'abantu bawulire gwoba ozogera bambaza empokera ngakabona nti onaku z'omwezi aliiza omwezi ogw'omwezi mwaka ekikima ku mulundi gwe ogwokusatu ate yabadde ng'afuluma ogusooka anti yafulumidde mu gomesi Shininga nga mu kiro twabadde tetwetaaga ttaala musawo babiri Anet bwe bali kubeera mukyala wa mpisa bwe balina kwewangulira mulenzi ava mu famire engagga ng'ova ku famire ekola omukolo nga bazuukuka buzuukusi ku makya ne bagaa nti leka tukole omukolo nga tebakuyiwadde ne meeting ddala obeera oli mu kintu singa kola nama tukutumidde nnyo era tukwagala nnyo wabula
Omugole omukyala gomesi eyasooka yagigula akakadde kamu ate nga eyokubiri yagigula emitwalo 8 olwekyo ekiteeteeyi kye ne kimumalako emitwalo 6 okuva ebweru. Tulindiridde embaga yammwe Katongole Gonzaga ne musawo babiri Anet. Mwebale kufaanagana, mwebale kwagalana, mwebale na kuyita Delta TV ku mikolo gwammwe. Mukama bateremu obwangu mu maka gammwe. Bye. Wetulaga emikolo wano ku Delta TV tetusobola kubeera nga tetukunogolayo obumuko obwo obeera wasinze okukyamula abantu ku mikolo. Kati kolagene kano. Aha, banange twasookedde Kajansi ne tugenda paka ekyagwe kyalo kye kyasinze okulaga sente wano ku Delta TV tugamba nti omukolo gonna gw'obeera okoze gubeera mulungi. Omukolo gonna gw'obeera okoze gubeera mulungi kubanga obeera okoze okusalawo okulungi eri ababeera batakoledde ddala. N'olwekyo congratulations Julian Nabisubi ate era congratulations musawo Anet mwebale kufuna baami. Omukolo bw'ogulaga ku TV ekirooto kyo kiba kituukiridde era mbagala nnyo n'abateekateeka okuleeta emikolo mutere mwangwe ojja genda okujjanga bambi Delta nga batutwala dda ate wejjuse. N'olwekyo olina okwangwa kakati yitako ku Sharitas ya clinic eyo saluni erina okukolako kubanga kyetukola tukitegeera ku Nkrumah Road emabega wa Club Amnesia. Ate era ne nkugamba nti olina ogenda ku City Bridals ku Kamukamu Plaza Quentin Road abalina gowns, changing dresses, maids dresses n'emmotoka z'abagole ezipangisibwa ku kamera nkoze n'omwami Nakibinge Shafik. Thank you so much okukwata ekifaananyi ky'university ate gwe Tigi James Kaziwe nkumatira nnyo gwalaba Delta TV nga gwe gwensinga okumatira era nga mukwano omukyala gwe bayita Carol wansindikidde message noga nti nze Carol Enansana bane tukwagala ne mama wange ne family yonna Carol Enansana n'abantu b'Enansana mwebale nnyo okulaba Delta TV. Mukama awankumire tusinkane ku Mukaga nga nkutuusako graduation parties ne parties ez'enjawulo ate ne ku Sunday nga nkutuusako abasazewo gamba nti ffe tukoyobeera obwomu. Lava enyiriza funa omuntu. Bye bye.